Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasage manya gange. Omulungi atulaba tuli ne one of the legendary soccer players, omwami HASSAN MUBIRU ow'Emmamba, era nga tuli wano ewankulukuku Home of Express wetumusanze. Is a coach player now, era nga aliko administration as well. Akola ebintu bingi nnyo, yakolera Uganda Cranes ebintu bingi nnyo, yakolera X ebintu bingi nnyo, akoledde omupiira gwa Uganda ebintu bingi nnyo. Nti buli oyogera ku mupiira gwa Uganda amannya nga HASSAN MUBIRU liteekwa okubeeramu mu mboozi yo. So olunaku olwaleero tusazeewo tunyumyemu ne HASSAN MUBIRU, tutunulire obulamu bwe, tutunulire ekiwanja ky'okuweereza omupiira, tutunulire n'ebigwa mu kkoweryo. So twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tutunuulira super legend HASSAN MUBIRU ow'Emmamba. Nkwanirizaako ku show muganda wange. Nange nsanyusa nnyo okulaba so. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga, era nga programu yaffe neetebwamu ssente. Aba Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park, ekizimbe ekizimbe 14 Plaza GF07 office number, nga bano bashipping emali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Cargo banonyeko enamba zaabwe z'essimu weziryawo wansi ziyitawo mu scroll, ziba zitambula mpola. Still tutebwa mu ssente abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka, nga bano bakugamba nti babakana n'eddimu erigula ebyawaka ebikozeeko nga biri mu good shape. Cargo nga kotale ne sozo be bapawaringa sheno. Olunaku olwaleero tuli ne legendary soccer player wa Uganda, oba oyinza okumuyita ex international, omwami HASSAN MUBIRU ow'Emmamba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah bulungi. Oli bulungi? Amina. Kitambula kitya? Kitambula bulungi. Kirungi nnyo. Buuza ku balungi abatulaba. Abatulaba balamusiza mwenna. HASSAN, wetukusangidde mubadde mwakamala okutraininga. Joli abalamu wano president yaggulawo ebisaawe n'agamba era mugenda kuba namwe mugoberera enkola nga y'abazungu nga premier bwe yaddamu n'ebibinja ebirala eby'omupiira mu nsi yonna. Mweteese muti Express yeteeseteese etya? Ffe tweteese bulungi okweteekateeka, kisinziira kubanga kigenza okubaawo kyomukusa omulungi nga liigi tennaba kutandika, ate ne liigi tetunaba kumanya ddi weetandika. Kati ffe tukyeteekateeka tulabe ngeri tunayimiramu, naye nga nsuubira kuno tugenda kubeera bulungi. Okay, abatulaba balyagadde okumanya embeera gye tubaddemu ebadde ya lockdown nga buli omu ali relaxed. Abasambi ba Express babadde bakolamu ak'omu oba bagenza okukomawo nga bazitowa bitya? Ekyo ku musambi w'omupiira tasobola kudda waka n'atuula butuuzi, kubanga ffe tuyambibwa kigana obeera mu compound osobola okukolera ewuwo, then bagenda obayita okuddamu okubeera ewamu okomawo ng'oli bulungi. Era kati kituyambye nnyo okubeera nga abasambi bonna bakomyewo nga bali bulungi abasinga, tebadde bubi nnyo, ate ebbanga litudde ddene nnyo. Abantu abatulaba ebweru eyo balina ebibuuzo bye beebuuza ku HASSAN MUBIRU. Beebuuza currently HASSAN MUBIRU akola ki mu kisaawe ky'ebyomupiira, mu bizinesi y'omupiira akola ki currently, because wagunnyuka mu butongole naye abantu ebiseera ebisinga bwe tebakyakulaba ku piichi wakati awo ng'ogucanga. Beebuuza kati akola ki, ali ku ki? Omupiira nkyagulimu, era ndi wano ku Express nga trainer, naye nga ne mulimu gwange kuyamba basitwayika kubeera nga balina okukola kye nali nkola. Ekyo kikulu nnyo. So kitambula kitya? Kitambula bulungi, tekitambula bubi. Okay. Alright, omulungi atulaba tuli ne HASSAN MUBIRU. Abantu ebweru eyo bakwogerako ekigambo nti oli musajja wa bigambo bitono nnyo, era ebigambo byo byalinga ku kisaawe kuno. Lwaki bannabyamizannyo abasinga ebigambo byabwe biba bitono nnyo? Si bonna, naye kisinziira omuntu ekikola kye. Ebyange nali bimanya nnyo ku mupiira, n'ekyokubiri era nga bina kuba bitini, kubanga ate ebitiiyo obungi omaliza n'omupiira gye gugenze nga gugenze mu bigambo. HASSAN, abatulaba balyagadde okumanya HASSAN MUBIRU bamuzaala wa, mutabani waani, era yakulira wa? Nze nzaalibwa Olukuli, Makinde Lukuli, omugenzi Haji Muhammadu Kamya. Bwe nazaalibwa awo sigenzeeko mu kyalo wabula ndi the born.
Ekyalo owulira kiwulire, wawuliranga kiwulire. Oya kiwulire. Kigenda mugenda kuziika buziisi mikolo naye nga nze njiwa mu kibuga wakati ddala. Omwana ng'akula muto aba ne byakola, waliwo abaagala okuyimba, waliwo abaagala okusamba omupiira, tena, dansi n'ebigwa mu kkowe eryo. Ku myaka gye egisookerwako ng'oli mwana muto, myaka 3 4 5 ku 10 awo 6, wali onyumirwa ki? Nze okusinga kati kikubuye omuntu agenda kyewuunya. Sali nnyo ku mupiira. Okakasa? Sali nnyo ku mupiira. Nali nnyo kati nga njagala nnyo okusoma eddiini. Kyenakusobola okukulembezanga. Nga kyendike nnyo okusinga, omupiira gwajja luvannyuma. Ate kati ne guyingira mu byonna n'embigatta bibiri. Inspiration y'okwagala okusoma eddiini wagijjawo? Nagijjawo ka ku muzeeyi. Kuba namulaba embeera nga zali yeeyisangamu. Eddiini eno wagisoma paka kyenkana ki era ogivaako otya? Eddiini tekoma, era tosobola gimalayo. Era woba okomye weewo. Nomma kati wano ngikomeza wano kanyongere ekya. Kati ssaawa zino njagala ogiddamu nengisoma. Buto, oba tekoma. Wonna bw'oyagala weeyongerayo. Tutunulire omupiira guno ogutandika ddi era ojjawa ekinyegenyege ky'okutandika omupiira era ogutandikira wa? Omupiira ngutandikirawo nali nsomera katwe nno naye nga ndaba abaana basamba emipiira gya fast, basamba emipiira gy'amasomero naye nga nzisaagala. Naye wabaawo mukwano gwange omu twali tubeera erukuli nagala n'agamba waliwo seeka omu seeka yatukokinga naga seeka waliwo omwana asobola okusaba mu mupiira. Olwo ng'olina emyaka emeka? Nalinga myaka 13. Nalina mu P4. Nali mu P5 ye. Kati nanga muleete nennyingiramu awo twalina kuviira paaka awo nga njibuya buulizi batwala nenkubirawo goolo 2. First time match yange twali mu byamasomero n'agamba onajja sobola awe natandikira mpola mpola ate nange ntandika oguwagala naye nga saaguliiko nnyo. Bw'okuba muto kyewaka eriye yali asamba omupiira? Bakulu bange bonna bali basamba omupiira baddeko mu matiimu ag'enjawulo. Bali ku madaala ki? Baali basambira ku ddaala ki? Basambirako mu State Council. State Council omu yali golikipa Sulaiman Kizito, omulala Tolo Musenze yali yaliko mu State Council. Kyoga family yaffe lwakuba abalenzi tuli batini naye nga bonna basamba omupiira naate wabawo abasukkulumako nabasukkulumako wadde bansookayo. Ki ekyakusukkulumya ku Baluganda? Nze nga nze nali seemanyi manyi nze kati nakola ekintu nze sisobola kwemanya naye ebikolwa abantu bye baŋŋamba ekyandaga nti nno nkola ki kyayika mmanyi. Nze nagana okukola ki okwemanya nti mmanyi naye bafaanizi be bandaga ki kyendi kuba faanizi womukolera ekintu ekimusanyusa kitegeera tomanyi kuba bafaanizi agala musanyusa busanyusa olwokola ekintu kyayagala okitegeeza nti okoze ki okoze mbulungi ne bakochi ekitewe kiri. So kuvira paaka oteeba goolo 2 empiira gyali gya masomero oli mu P5 awo wazzaako ki? Olugendo lwange lwatandikirawo tandika okubeera nga ndi ku ddiini ne ku mupiira n'okusoma. So diri wanyinyintiza omupiira guno n'ogamba nti kaakati kanguwa obudde ntandika okugulowoozaako? Kati ate awo mmala awo nzira mu bya fast nzira erukuli tiimu bagita Lukuli United kochi antwala mwekweka nate ku mupiira ngwagala kuba kati ate obuzibu bwali ate kati ngeze ku standard ate ey'abakulu nvudde mu by'abato kuba ate kati nga ndaba emisinde mingi ninga ate nga neesibako nnyo kochi bali bamutasira gye walakira mtaani wa mugenzi Bugirita yandaga nnyo ekkubo kuba yanneesibako nnyo nga n'engatto ginasookerwako ya kanvasi yagingulyamu kuddukira mu loodi waka nga nzirusa emisinde naye ate nga mpiira gye ginneekwesa. Wali toyagala kudduka? Sagala kudduka. Gwe ng'oyagala ojje buzimu kisaawe endiba ekwajje? Busambe. Yandaga ekkubo bambi wenaawo nentandikirawo nengenda nga neyongerayo mpola mpola. So tutunulire first match yo nga musamba first division
oli mu Lukuli United era nayo Katonda ali yampa ebampeerawo kwa bali bagaje kumpa license nga manyi nkyali mwana muto nino wabao timu atenka eyagala okuntwala kati license najimpa lwakiringa lo timu yagala okuntwala niye ayagala kuntereka naye kali license yampa license machi yali machi yali DS embayo lije gwe ya first nenkuba golo 2 era nemuyita okudda mu kibinja ekiddako twasigalamu nenda kuba golo 2 yali first match yange first nenkuba golo 2 nga nina mukagere ate engatto ndo sinagimanyira bulungi naye ng'ogirina nga nina sinagimanyira olwo omupiira ogwo gwe wateeba golo 2 mwali musambirawa twasambira waka wenyi sawe kyeru kuli twali tukulina team budget aitoda itoda yali mu first division ebiseera ebyo nawe yali mu super natandikira so omulungi atulaba tuli ne Hassan Mubiru ow'emmamba mu kyanzi wa mupiira era nga bw'oyogera ku kigambo mupiira mu ggwanga Uganda abajjukira ebiseera bya Nile Special Super League abajjukira league eyo Top TV league mugijjukira abasajja bano baali b'amaanyi nnyo n'okutuukira ddala gy'oli abalamu wano era nga n'okutuusa olunaku olwaleero akyali mu mupiira ali ku technical bench ya Express FC wano ewankulukuku era we tuli olunaku olwaleero. Hassan Mubiru ono atunyumiza olugendo lwe olw'omupiira ebbanga ddene mbadde munsaba Hassan Mubiru nga mugamba twagala kumanya ku mboozi ya Hassan Mubiru tulwawo mulaba ku TV n'abamu tebakulabangako ku TV lwaki toli nnyo on TV lwaki toli nnyo mu mawulire toli nnyo mu kamera ebifaananyi bye ebisinga ebirabika ku internet bya mu kisaawe ng'osamba mupiira period off tebirabika kiki kali mwe bannamawulire mbanenyamu kali gwe sijja kunenya tuvude mabega nga tukola programu y'okundaba twogere n'abalala bakugwako obugwi nga twetegese najja Hassan njagala kulaba twogere nze siwe ntyo tuba tulina kukola programu then tubeere nga tumanya kiki tugenda okwogerako wekitewe kiki banga sirabika nnyo si wa mawulire kyovolanga baŋŋamba siri wa mawulire lwekyo toza kuva inongwako obugwi kaliba nkugamba eki ng'oli akuguddeko bugwi tewabeera oli mutuufu. Hassan njala tutunulire Lukuli United yeno ogivaamu otyo era wadda mu club ki oba oli omu kuba bagijja mu kibinja namba luje g'okudda mu super sagijjamu wagirekayo gwe wavaayo nagirekayo naye kale ebiseera ebyo Lukuli yalimu ne poliisi negenda mu super yo Lukuli nesigala Lukuli nesigala kati nemba mu ba official babiri waliwo omugezi Luyimbazi nga mmanyi ko yaliwe Lukuli nakube simu nangamba sana nkwagala kuviira paaka olwakuyita ojje mu vira kati ate ne Rajani ali ku poliisi nga nkwagala ku poliisi n'obeera wakati awo nembera wento kati omulungi gwasooka ebiseera byo poliisi yali ekola etya mu super poliisi yali yakajjabuzi ko yava mu first nejja mu super awo negenda ne bagala twagala kagere wa Lukuli nga bakuyita kagere lwaki bakuyitaga kagere nayi dangerous nnyo mu kagere okay so bwe bagaa twagala kagere wa Lukuli kati nembera awo nekigatagata mune nga poliisi vira kati nenfuna engatto nga kangende kuviira paaka ofunye engatto eyasookera ddala gwe wagyegulira yali ya mukwano gwange Katonda amusaasire yafa yasoko jimpa amuwumuze emirembe Katonda nagimuggyako ne mugamba ku ngatto n'agimpa naye ngenda kuviira paaka nagerayo omundi gumu ekyandi ku mutima gwange kye nali nsuubira sikinasangayo nali mmanyi bampise buyisi setute bwetwazi naye training tebagimpa ne transport ne batampa nonyiga nenvaayo nenga kagende ku poliisi kati nengenda ku poliisi nengenda ku poliisi kangenga kange gye banjagala nengenda ku poliisi nenkakkana nenkola ki nembeera n'omugenzi obuwala ate nga naye ammanyi nasanyukira bulungi tubeerayo
Jera singana obodo kinga simumanyi ne singana yo obuwa sibamanyi. Gitwa bujjo omukwana eyo. Nentandikirawo. Police yakuwa license first time. Yampa license omugezi obuwa yanjagala nnyo. Omugezi obuwa oyo kyemwogerako kiyandabirako. Yala nga omupiira ngusobola. Nyati nga abantu wengenzo okuvuganya. Nasingana aba police basatu. Nga ona bamanyi omupiira. Ate nga abapolisi ddala basirikale bennyini. Bamukwata mundu bennyini? Naye nga bamanyi omupiira. Naye makati wano ntandikira. Noga atujjawo oyo omwana bano balina osigalawo. Naye omugezi obuwa nankuumirawo. Nangamba omwana talina avaawo. Era nga mpikinga netweninga bulungi. Nga ne kwa 18 mbeerako. Anyingizaamu eddakiika zange 15 2 ninga janyingirizamu ngenda nteba yakagolo kamu nenya nenyweza ku timu ate saavaawo paka kati paka kweyongera mu maaso nga sifu. Poliisi eno njala tugitunuulire omupiira gwo gwasooka okusamba oguli competitive ogwa competition ng'osambira poliisi mwali musamba club ki? Twali tusamba Maji FC ngali mu super ye nayingiramu eddakiika zaali 15 zokka. Nga nange neetiya wanda super ndabanga ensukulumyeko. Opya nakutandika nkyali nnyo nange nakutandika nkyali. So golo yo gye wasookera ddala okuteebera Police FC mwali musamba club ki? Twali tusamba Umeme. Basamba Umeme Jinja. Nuba tulisa akatimba. Umeme twakikuba na firitu. Kwaliko golo yange Bugembe. Bugembe Stadium. Bwova mu poliisi wadda mu club ki? Awo ningenda mu Villa gye nali nvudde. Villa eno ddayo otya mu party 2 baakuyita kali Villa emala kulaba byenkoze mu poliisi. Kwaze Villa nange navayo nga njimanyi nti nno teyansayininga teyampa transport teyampa training. Nga wena namanya nti maite wali kakwate. Tewali. Naye mu kinakolanga nga njitweiningira nnyo. Engogenda berano za abajjukira abajjukira tugera kwata Villa police. Nabanga wamutawana nnyo nga njagala balaga. Ndimwampisa bubiruli. Mwampa training twamba transport. Wali osobera kwayo transport nga mmeka ku olule batakuwa. Ngali toto nga nompe nusu 10,000 nusulawo Villa paka eri kumpi edi kunnia. Osala busazi wali mukatwe ngoli waka. Gasigala na kulinya. Ngenda ziya mbuline ngoli wali ngani waka. So kuvira boda yo kuvira coach che yaliwo by then yakuyita. Butinde yaliwo. Coach Butindo. Ninga tammanyi. Twana line mbadde lukuli kati omusambi nga kumanya ati. Pasa te omuntu yali ammanyi awo yali coach Gayige. So boda yo kuvira bakuwa contract ya banga je. Ndali myaka 2. Kuvira osangayo bani? Wasangayo Bakima Gumba? Jim twajja bupya fenna kwa twajjanga bali akademu n'ababagobye. Kika balikawo Edgar Watson ne balikawo Serwadda Kajambia. Nabalala besajjukira bulungi nefe Akimu nife natwali bapya mu Villa twajjanga tuli bapya. Bali bemwasanga we mwaddira mu bigere kye kyali kibagobeza. Samanya mbeera zaabwe kwa ndoza Villa myamcha kusatu. Baba nti begugunze batemyeko bano babayiye bakaddiye contract ziweddeko nebigwa mukowe. Samanya oba bagenda bokwa oba baguba bugobi fe twajja tuli bapya fenna. Twasingana bazanyinga mukaaga yebalekawo. Tanikira kwabo. In fact ne mugenza asuye uyajira. Agundi yasookawo. Coach Oti. Sambayo match zali match ali yemwe space yatukuba open match wa Nambole. Ne bamugoba. Muogo X nge kuba Villa wagulimu. Nagulimu. Baba kuba mmeka. 1-0. Tamaji ya Clever. Akwete omugenza asule. Kwa twagenda twazaako Mbale nga tugenda Mbale wa Mbale Heroes. Yango mpya naguteeba zinedi gafe twateba ntujugoba 2-1. Twasande tulina coach nga tulina assistant igenyi yaliwo kati tukoma wano ko kuleta omugenza asule ntandikirawo nga full coach nga full coach. Okay. Awe twatandikira ntubira bamutawana nnyo tugamba omugenza asule yatugulamu ebitono yafe yabijjayo. Nze coach gonsingo kumatiya wane Uganda. Gona singo kumatiya mba coach bone Uganda. Okay. Yandaga.
nga kubuulira kiki olina okukola mu kisaawe wadde teyali strike yandaga ebintu bingi. Njala tutunulire bw'otuuka ku Villa omupiira gwali gw'amaanyi nnyo ebiseera ebyo ng'oli w'amaanyi, erinnya lyo ly'amaanyi, Hakim Magumba w'amaanyi, Edgar Watson w'amaanyi, ani omulala eyali awo? Philip Sozi. Kati notekawo ne basinya player kuba bayitayo Mukyaba, Joseph Mukyaba bamutongeramu ne baleeta Villa yagula abasambi bangi ne baleeta babuhole naye nga abasinga obuntu bali ba junior bali basingamu obungi okujjamu twegattamu abo basiniya. Njagala tutunuulire wali okuba namba meka? Najjanga namba 10 era. Namba 10. Hakim Magumba ng'ali mu musanvu. Ng'ali midfield namba 8. Namba 8. Kati awo combination eyo dwe wawuliranga nti oli tabaddeewo nkaluubiriziddwamuko mu kunsombeera emipiira? Teyasooka kugirawo kuba twajja tetwemanyi. Kyamala kuyitawo ndowooza myezi gyawuyitawo ndowooza nga 6 tugenda tujja twemanya. Kati awo n'omanya kali otasamba na Hakim, otasamba na Sozi. Naawe tojja kola ki? Kusamba bulungi. N'abalala naye nga bw'omanya nti bono mba negundi kigenda kuyitirira. Bwekityo wekyali naye mu kusooka tekitasooka kugirawo nga mulimu ali ku bibye. Abasozo Property Consultants UG bateekamu essente basangibwa Kirekawo Kamuli Road meters 15 zokka nga bagamba nti bagula ebyawaka office salon ne restaurant ebikozeka biri mu good condition oba good shape. Abasozo banoonye ku mutimbagano gwa Facebook Sozo Property Consultants UG oba enamba yabwe y'essimu weri wansi awo eyitawo mpola banoonyeko obeekwate obulamu bunyume nga bagula ekyo ky'oyina ekiri waka ofune sente ate zikole ekirala because ekisinga obukulu okutereka ekikalu oluvannyuma n'okijjamu essente ate era nga gwe omusuubuzi alaba program eno nkugamba nti abazze okunaazaako ennaku n'emiranga gye wakuba edda be ba Sun Cargo Shipping Company. Aba Sun Cargo basangibwa ku Arua Park Kizimbe 14 Plaza GF07 office number era nga bano basaabaza emaali okuva e China paka Mombasa munaku 18. Ate ayagala okusuubula ng'essente zibulako bakujjulirizaawo n'osuubula ekyo ky'oyagala bw'otuuka e Kampala bw'oti n'obaddizaawo essente zaabwe. Naawe ayagala okusuubula nga tomanyi kyakusuubula aba Sun Cargo bakuzigira emaali eri katale n'ogisuubula. Nabe ennamba yaabwe y'essimu weeri. Tuli ne Hassan Mubiru wano ku Express tutunulira obulamu bwe n'okukyanga omupiira mu ggwanga Uganda. Njala tutunulire ekikopo kye ekyasookera ddala okuwanika mu bulamu bwo kyali kikopo kye era wakiwangula na kirabu ki? Nakiwangula ne Villa. Twatwala ddabo. Twatwala liigi ne Kakungulu. Weefuukira Saalongo? Saalongo yavayo nozanga ekintu twagenda okugyawo ng'ekiine kya Saalongo ne twakyongerako obwongezi. So bwe musitula ekya liigi ne musitula ne Kakungulu ku gole zasituza Villa liigi wayinako golo meka? Ezo golo twazikubanga abantu baali nga bantu babiri. Twazikubanga ne Mukasa nga Mukasa abeera mu 30 mbeera mu 27 abeera mu 27 mu 25 mbeera mu 20 kati lwekyo twatambulanga liigi yaffe paka twatwala ebikopo kuba nze navayo nga Teddy Villa mu mwaka gonna bwe nabeerayo emyaka 3 kuba neyongerayo omwaka mulala gumu yina emyaka twatwala ekikopo emyaka 3 emyaka gyonna gye wamala ku Villa mwawangula ekikopo twatwala ekikopo ye nenvayo mirembe nenvayo bulungi akoyongeddeko kakindi nenvayo mirembe anti olwokugamba nti yagenda tanakyatwalidde nenavayo nga buli mwaka tutwala. So bw'obeera ku Villa Park awo nga mwennawe muli abasajja ab'amaanyi waliwo ebiseera awo mu biseera bya Nakivubaawo ng'omupiira bwe gubeere Nakivubaawo waliwo omwami senior journalist omugenzi Andrew Patrick Luwandaga yali musajja w'amaanyi nnyo mu mawulire g'ebyemizannyo n'amawulire amalala mu ggwanga Uganda. Yayogeranga kimu bibiri n'agamba nti Hassan Mubiru ow'Emmamba enduulu Nakivubo yenna paaka empya n'enkadde zonna ng'enduulu zibuutikira eri ng'oyinza olowooza kigudde eri nga buli lwayita erinnya lyo wawuliranga otya? Kinasookedde okugamba nti nno okola ekintu nga abawagizi bakyagala naye kikuzzaamu amaanyi. Kati bamanya nti nno kye mbakolera bakyagala nga era n'oyogera ku linnya lyange ali n'omugenzi bambi Patrick Ndwaga Mukama Katonda amusaasire naye yantunda nnyo. Sinza kumanya kyali mu mutima gwe engeri gye yanjagalamu
nza kyava ku ekyo oba akagere nti mweddira omuziro gwe gumu kyamwangu ate waliwo akasukulumako kasukuluma bambi mukama katonda amusaasire njala tutunuulire embiranye ya clubs zino yakuyisanga etya waliwo ekikopo kye batondawo era kyasaanawo naye kyaliwo ebiseera byammwe nga bakiyita VEC Cup Villa Express KCC ekikopo ekyo kijjukira kyalinga kya ttiimu 3 nga embiranye eba y'amaanyi nnyo inception y'ekikopo kino yakusanga mu club ki yansanga mu Villa mu Villa naye tekyakola kuba VEC kwalinga kwegatta naye nga okwegatta kwabangawo tekwabangawo nga toza kuba nti nga nkubye eggolo wali tukubye eggolo wali ejjinja litanyooka ng'olumala otulisa eggolo booti ng'amayinja gafubutuka buli luuyi sijagawo oba sayidi ki oba sayidi ki kuba sayidi zonna zonna lyanyooka ye kati amakulu ga VEC tegalingawo jasi batekangawo obutesiza kubeera nga tusamba mu busambi naye okwegatta tekwaliwo bw'otunulira ekikopo kya VEC ekyo ki ekyakiremesa okubeera eky'amaanyi n'okuwangaala because kyaliwo ebbanga tono ne kivaawo awo kyava ku bategesi kuba ekituubo yagala kibeerewo olina okubeera muli sizoni kirina okuba buli mwaka naye bakikuba ebbanga tinyini ne bakijjawo kasaamanya oba kyava ku ki bw'ova mu Villa wadda mu club ki naddamu Express wajja wano we tuli olwali wano wennyini wenajja bakukansa wasaba ogende kyali kitya kyajja kitya nayagala kusanyusa muzeeyi wange muzeeyi taata yali muwagizi w'Express nnyo nga tayinza kuva mu bulamu bwensi nga tandabyeko nga ndi mu ttiimu ye era kyenakola nenvayo nenja mu Express naye nga omuntu nali njagala naye nga okusinga kusanyusa muzeeyi bw'ojja ku Express n'otandika okusambira Express wajjawo embiranye wakati embiranye yeeyongera wakati wa Villa ne X nga balaba obaliddemu olukoosa zodde eno ozze eno kyakuyisa kitya emipiira gye gyasookera ddala ng'oli ku Express tekyampisa bubi kuba nina ekintu ekyandinga mu bwongo nali mpagira Express ate mba mu Villa nga Express nsobola ogiteeba kuba manyi Villa kisaawe yensasula yendiko obuvunaanyizibwa yekuvunaanyizibwako Express niyo nagano ogiteeba tejja kundiisa otegera nakikolanga nga nkigendedde naye nga Express nayo nga ngiteeba bafuna amanyi agakola ki agandeeta ewaabwe nga sinzaga nti nsamba Express ati neetunda ate kyabangawo era najja mu Express neva mu Villa nejja mu Express ne Villa nayo nga nkikolanga we kyenakolanga n'obakyusiza omudumu n'otandika obatulisa obutimba kasaawe musaawe ziwe ttiimu gye mbeeramu yeba ttiimu yange kati nakyuka nenzira mu Express nyima kasaawe ka Express ye ttiimu yange Express nenjivaamu nengerako era mu ttiimu endala era nayo ngati nsobola ogikyusiza omudumu ekituo ekitambula tojja kubeera erino ga nti nate nze mpagira ttiimu gundi sijja giteeba tekinyuma bw'ova mu Express wadda mu club ki awo akawo kati bannamawulire tebatunira nnyo yinjale yange bo balowooza omupiira navaako muve pia saaguvaako naye sinatuusa guvaako kikubulira mu butuufu bwakyo pia nalwala yinjale naye silwalangako banga lyensambidde omupiira naye silwalangako naye nalwala evivi ne patanyapatanyako ndabe oba nsobola oddijjanjaba ndave erigana naye kati wano ttiimu ya pressure tenyina yinjali kwa obeera mu ttiimu kati ya pressure yagala ggulu yagala butimba ate ng'olina yinjali nenkyusaamu nengerako mu Victor ngerako mu Victor nembeerabeerako eyo kuba ttiimu sijja pressure ye yagala kusigalamu yagala sigala mu liigi butavaamu kukuuma nnamba nti tebantemyeko kwewala relegation kwekitewe kyali tutunulira enjala eyo ogifuna otya era yakukostinga etya career wise enjala eyo yankosa kuba nali nfunye omukisa nali ngenzeeko Denmark ngeze ku pro wenakakasiza ddala nti wenayongera okwemanya nti nange ekyaka kyenkola nkikola ki kitegeera kuba natuuka mu bazungu mu bunnyogovu obw'ekika ekyawaggulu ennyo naye trials nenjiyita bulungi ninga olaba muzungu kwetegereza alaba
omuddugavu ono biki byakola ffe tasobola kukola nga bajja bana bakwebuuzaako no kati awinjire we yankosezza kuba ndowooza kuba twabiranga nnyo ku ttaafu kasaawe ka kapeti ate mmanyidde guno ye kati ndowooza Vivi ne beera nga injala egenda ekula kuba nalina kagendayo ate nampita ku national team ebiseera ebyo omugenzi ebiseera ebyo president mulindwa Dr. mulindwa wa Viper yali president kumwa ku national team netunga traininga mwawo nsamba ndoza tugenda okumaliza eddiba twakwata Nigeria twagikuba na 2-1 n'ebitanga byakusaga nemanya kantu kajja kugwamu awe nafunya yinjala olugendo lwange we watandikira awo kati nembeera awo kyokka nga nnina okumalina ku 2 nzireyo odeye Denmark nokulaba nga bibiri nnuma naye agent bamuyita Kraus nemukubira essimu nayogera ne clubs namugamba tumwagala nga mulamu ne bampa 2 weeks kubeera nga neterezezza musanga nkubira essimu ambuuza oli otya nalwanyise Biibino nabe nga nditereeza nga simanyi kuba naisifuna kuyinjala ya Vivi nalwana nabe nga njiwonya yagaana nemugamba Vivi ligaanye na contract bagisazizaamu banta awo ningena natandika omupiira ogusiibula mpola ate singa saakaka twakiri kyandimu okukaka nti njagala kuddayo songo Vivi ng'olikozesa bingi nandikozesa bingi nina okubeera fiiti nzireyo nga ndi fiiti nina okulaga nti ndi mulamu kumbe ate nonkosa bukosa Vivi eryogerwako lyeririwa ate ng'oli musajja wa right ate kaffe baswaika tukyukira ku mavivi tulina okutaaninga musawo bootaninga buli ango nootanningiramu kati nga otaningira ku right ogwabu atategeera bulungi bya mizannyo ng'akoma kukuba ndulu wawe gutwale enywedde yali agadde okumanya nti lwaki kiraabu kati ng'abo abazungu abaali bakusayininze aba Denmark kyali badde kibanguyira nnyo ogamba nti Hassan linnyonnyonyi komawo tukujjanjabira eno yewasinga tekinologiya ow'ekikugu lwaki ate nga bakugamba tukwagala owonye simuli wamu kwayo tiimu gye nalimu manyi muli batweningira ku kasaawe ka kapeti nabo balwalanga nnyo naye kyanje eviri ku mutwe nga nakagendayo nga nabo babasindika Nairobi gyebabajjanjabira kuba namubabe nerabanga nga batikiti zaabwe bagenda Nairobi babatwala Nairobi bajjanjaba ninewunya nengamba mbadde mmanyi eno bazungu kimu kiri eno ate kati bagenda mu Afirika eri ate ewaffe awo nenga mmanya nti kati wano olugendo lwange luyinza okutandikira wano kati awo nagano kiraga ennyo kigamba kikubira nnyo endulu nti Hassan yalwadde ninyeganze nkikwata mpola kumbe eno ogendera kumbe ngenda olugendo lwange lwatandikira awo okuva ku mupiira nno Hassan njala tutunuulire pro regime yo Akim Magumba Hassan Mukasa Andrew Mukasa ba Edgar Watson Philip Sozi Obwini lijeeyo ebiseera ebyo pro yabakalubiriza nnyo okukikubeeri obuzibu bwavaawa mwayatiikirira nnyo wano naye ne mutasala nnyo nga mugigi guno ogw'ensangi zino kiki kimu kibamu emikisa era bakimbuuza nnyo ti lwakimu ligimu tesambanga mmwe ayi naffe nina gye twasanga wate naffe ngaetusinga kigamba kisinziira si buli kimu tekirinabawo ekyo kazi noŋŋamba nti nno gwe sambanga nze oba nze nkolenga gwe sijja kikola kalinawo ekyali nalina nteeka ya Katonda guno gwomwaka gujja kuba mufu ku saidi weti ne weti kati tuba tulina kugumiikiza kati abantu bagamba abamu ate obusajja bwe nasanya abasambye ennaku zino bampi Katonda kali babawadde bebaliwo kuba olina okugenderako bebaliwo oba akoze ekyo kati ye musambiwo tojja gamba Hassan komawo tajja kudda
tojja funa Hassan muwanvu, tojja funa Hassan alina buli kimu, tojja funa Hakimu, tojja funa Sozi. Gera naabo kale boina oyigiriza obajjemu kiri kyoyagala. Njala tutunuulire ebiseera ebyo mwalina combinations nga mukola bulungi nnyo mwetegeera nnyo mwaspendinganga mutya time off the pitch. Kyavanga kumusomesa omusomesa nga we nagambye omugenzi asule kyavanga kubiye nga yasawa oluusi nzo kuba kati nga osubya kusamba na Hakimu namuteka ku benchi naga leero nkuwadde odoki yagenda okuleetera kale nga kino ino kigumiikiriza n'olinda kyakuwadde. Hakimu aza kuba alinda Hassan oba Sozi aza kuba nga alinda Hassan n'atabaamu n'alaba mukasa gwe balese n'omugenzi Kayemba nga be balese kigavira kolo yafuna chance y'amaanyi nga bagula bulungi abasambi nga mugwe bateekamu yenna tebajulira gundi eyo gw'omwaka kwana nabo bamala emyaka mingi nga tebatuwaala essanyu balijja kuffe ebbanga lyetwajjiramu awo. Omulungi atulaba tuli ne Hassan Mubiru ow'Emmamba ali ku Extra Digest mugoba nsonga. Tutebwamu ssente abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka nga bano bagula ebyawaka office salon ne restaurant bakugamba beekwate abasozo Property Consultants UG era nga ne namba yabwe yessimu eri wansawo eyitawo. Programu yaffe tutunuulira abatutumufu abakola amawulire n'ensonga ezikola amawulire mu ggwanga Uganda era nga tutebwamu ssente kampani endala emanyiddwa nga Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza. aba Sun Cargo bano basaabaza emmaali y'abasuubuzi okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka buli kimu ne kituuka bulungi nnyo. Tebanyumya mboozi nti ate emmaali yabbidde, tebanyumya mboozi nti ate baagisowodde. Gw'ayagala okusuubula nga ssente zibulako bakujjulirizaawo n'osuubula ate naawe ayagala okusuubula naye nga ky'oyagala okusuubula kimanyi wabula oyinamu essente bakuzigira ekirina ettunzi ku katale n'okisuubula bulungi nnyo. Njagala tutunuulire first appearance ku national team. Coach ki yali akocinga national team by then? Yeyo first time yo appearing ku mpira gwa Nigeria? Algeria. Wasamba? Nasamba. Ogwo mpira nali sina kusamba ne omugezi Majini musite yajja ne banyigawo nze no kuba ekiraka nenkuba w'ekiraka nga ndagaye mwenkuba ekiraka njana golo B era najja na 2 ate navaawo tebaddamu saavaawo nawe natandika ku national team. Ki kiyinza okukolebwa okuba nga records zammwe ziterekebwa olwaleero abaana bangi abagenda okujja tebagenda kusanga mukululo gwammwe? Kiba kibi nnyo otasangawo nati nosangawo omuntu kwateza ebiko omuntu n'omubuulira ninga talabyeko yakikulu kibi nnyo ekyo kiba kibi ate kale oluusi osiŋŋana ŋŋanze simanyi kweyogerako kubulira nti nakola bwe neweti n'okubira essimu nti Hassan golo bwe neweti wagiteeba otya sola kubulira era mbasindikamu mmwe genda bamawuli abamulye bakubuulire nze simanyi kweyogerako kubulira nti nakola bwe neweti mbanga eyewaana manjagala ate oli abakikubuulira. Tulina olwaleero luno abantu basiba essente eyo ne bawakana ku byalo ne bagamba Cristiano alina golo 15,000 alina golo omutwalo gumu n'ebigwa mu kkowe eryo. Hassan, olwaleero bw'oba wakujjukiramu olowooza ogenda okunnyuka omupiira nga wakateeba golo meka? Golo nyingi kwakati mbaddeko nali mu expression myaka 3 nali top scorer emyaka 3 wakati wa golo 3 25 20 kyaba kati gatako mu vile goze twakuba police poze goze nakuba enti ninzo zemanyi ko zinakuba kenti ya national team kwa national team yali bisingo obungi walwaki ffe twashamya national team nga tuzola kuteeba lwaki kyavanga kusha
nga tewali ssente muzogenda kangeze mugenda Tunisia muli nnyo ennyonyi ne mugenda ku airport mugenze muyise mu Europe mugudde Italy ku airport maze ennaku 2 musuze ku cement osuubira kukola ki erimu Tunisia mutuukayo nkeera nga musamba nga musawo lunaku lumu musambe mugenda okusamba bo babadde bawummula dda kati osuubira kukola ki yakyanga etiimu ya national team bagikubanga nnyo golo bagikuba 3-5 eka teyafunanga kuwummula kumala sente waali sagala nabyogerako ebyo. Hassan, tutunulira ekintu kya ssente ekyo gwe yali naturally gifted and talented ate ayita mu academy nagiyitamu ya lukuli lukuli yali academy tulanga academy okay njagala tutunulire Hassan gwe yali atunulidde omupiira nga totunulidde gujjamu ssente zino zina we zaatuuka ne zikukosa nga tezikyajja bulungi nga tezijja bulungi oba oli mwana muto ku kiyo kikola onyumirwa naye ogenda okula ate oba oyagala ki oyagala ebintu bibiri kola omulimu ne ssente okusasula naliko nasinganako misaki semakula tunywamu naye akaboozi kintu ekyo yakingamba dda yangamba Hassan tokkirizanga ebitiibwa togenda kulya kitiibwa ng'omupiira oguvuddeko sente nange kingamba abantu sente naye tezikulembeza nnyo ate sente zibanje nga nogogeno zibanja omukoledde kyayagala ekigwawo okusasula kazi kinnakolanga era misaki yangamba akantu ako era nga nze nompa ekitiibwa nga tompa nsasudde sagala bitiibwa biju yagala sente ekitiibwa kijja oluvannyuma era misaki mwebaza katoke yangamba kanjijjayo nnyo. Hassan, njala tutunuulire clubs ebiseera bye basasulanga ssente mmeka mwasasulwanga pa machi mwasasulwanga pa score mwasasulwanga wiiki mwasasulwanga mwezi kyalinga kitya ebiseera ebyo club tutunulire club Villa Express Victor n'ebigwa mu Koweri club Villa Express saabanjako lwaki bali batusasula mu budde basasula ne baka si mu budde naye nga zijja saabanjako ate nga sikikola nga nze kuba najja mu express wano nasiŋŋana otusemogere yali nga kapiteeni ne bavaawo ne bakiwa Odooki nange Odooki n'avaawo nenkikulemberako nange kati nga kolamu ekikomo naye nga saagala nnyo okubeera nga njagala kyenfunye ne bannange kyebaba bafuna kubanga omupiira nze sigujja paka eri mpaka mu ggoolo oyinza okujja mu ggoolo paka mu ggoolo nga muggoolo ate lwaki gweosasulako wekka naye nga osasula ffenna baluwanga ssente ffenna. Mwasasulwanga ssente mmeka if you don't mind? Twali emyaka egyo nabya mu express nze bampa emitwalo 25 nga lawa 2 because wali captain? Naye captain nga nnyo okusinga ku bannange. Villa wafunanga ssente mmeka? Anga kisinziira ebbanga liwalimu twala ssente zalinga nnyingi ebiseera ebyo emitwalo 2. Of course, yeah. Ne mu Villa nafunanga emitwalo 18 nga si captain siriki Villa yasinzira naye nga zalinga nnyingi nze kusaidi yange zalinga nnyingi nga sozi kwamu kyenjagala nga bampa n'ez'ennyumba ate nga sipangisa bampa eza Villa n'ez'ennyumba naye nga nva waka navangayo nga sente nnyina nange. Ebiseera wabeerera ku Villa bye biseera bya Mandela we yavujjirira ennyo ku Villa. Ekyo gyo sina kyenkyogerako ekyo. Njala kutumira omukulu Mandela owa Mandela Auto Parts State Oil n'ebigwa mu Koweryo kutumidde nnyo assalamu alaikum musajja w'amaanyi nnyo City Tires under 14 n'ebigwa mu Koweryo ababijjukira mubijjukira ebiseera ebyo musajja oyo yavujjirira nnyo omupiira gwa Uganda na creating awo City Tires n'etambula bulungi nnyo okutumbula ebitone ebito n'ebigwa mu Koweryo. Hassan, tutunuulire ekisaawe kino tulina abantu abalina endowooza waliwo ababiwakanya n'abakkiriza nti eddogo gye riri ojjukira omupiira gwa Uganda ne Rwanda ebyatuuka ku tabula eddogo gye riri mu mupiira teri ddogo nze nga nze
muli omu alina engeri gy'alikkiririzaamu. Nze mu ddiini eyange eddego gye liri. Eddiini eddego gye liri naye binyima osobola olyesabiyamu nekola ki netakwata n'olyewala ye nga togeze mu shiriki. Kola oli nga ye alina gigiyira mu shiriki. Kitegeera kati asinza agamba omuntu mbu olwo abaga bati gye liri olwo agati liriiyo. Nze mango bede ebyafaayo ebyeddiini. Omupiira wali osamba oba wali toli ku national team? Ogwo gwa Rwanda ne Uganda ogwavaako emberebezi? Omupiira ne kooki obiseera yaba yali kooki ki? Yali muzungu. Kuba bali bajjawo omugenzi asule. Kuba twagende Rwanda ne tukola draw. Agali wakyakoze draw ne bamugjawo mamba ayita muzungu ndowooza. Nankuba benchi. Namutunuulira wenti ne ngalaba nnono. Ekirowoozo kye nasooka okufuna ye nagamba no foreigner ajja kulekawo mu nsi yange. Kale nga ojja ku training abantu watomanyi nga ojja ku training otamanya mbeera zange. Osinga nga traininga mu nzo gama science jamu wa mupiira. Nate wembera mu mali ate nebeera nga ddala. Kakisinziira mu omu training ngijja gikolangamu. Kale ekizungu ekyajja kyansinga ndooza ntweninze bino ne kinteeka ku benchi. Kachira omupiira gutabuse bannyingiza. Netekawo ku mbeera naye nga wamanyi nga obudde buweddeyo. Netugenda batukubemu 0. Ebiseera ndooza Rwanda we yagendera mu AFCON. Kwa obone buyafunaawo. Bwe bwagiyisaawo yagenda nga esigazaayo Ghana wali ewaayo na nekuba Ghana wanu ninu negenda mu AFCON. Nyengo buzibu bwava eno Nambole. Oli sure nti ogwo mupiira babe kutandisa nga obudde bukyali wali yambye Uganda okuvuunuka embeera eyo? Alika kyalinga kikwate. Nti nno eno wali mu maaso tewakyuka. Nyewe mu maaso yatabulatabulawo twinina n'agitabula. Tebi yateekawo nga yali first match yaabwe okusamba mu national team. Baali baani oba tobajjukira? Yateekawo Sentongo, Robert Sentongo. Ne bakayana kulanga batasokayana ate n'amugya mu luvannyuma ate n'ayingiza nze. Naye nga too late. Batuteebye edda obudde buweddeyo. Mu biseera byammwe abantu ebweru eyo baalowoozanga nti coach teyalina maanyi kusalawo starting 11. Ani yalondanga 11 yase mu biseera byammwe? Galwashi tumanyi coach yalonda. Bagamba nti gundi FUFA yasalangawo minus the coach. Nga coach ajuliriza bujuliriza. How true? Ebyalinga byabwe ebyaffe ugamba nti no gundi gosooka gasala kusoma. Ffe twatunya nnyo ebyo byalinga byabwe abakochi baba officials nga bateesezeeyo. Ffe tujja wano nga coach atubuulira nti bano batandika. Oba toliiko ng'obeera ku benchi oba kooli ng'osookamu. Kati ffe twabitunuulira nnyo. Ale nga kyatukolanga bubi kigamba tulanga ebiseera ebyo tetwalinga professional. Kwa omuntu bamanyi oli professional ojja n'obuuza coach wakitandise. Olina right omubuuza. Neffe twali tuwetya. Ebiseera twali tuwetya. Naye kati omusambi agenda n'abuuza coach. Teba indiscipline eyo. Teba indiscipline. Coach anakubulya ekizibu lwayo anakubulya ensonga. Bw'otunuulira Africa naye Uganda in particular emunyenye z'abakyangako omupiira ne bannamyamizannyo abalala bafundikira bubi obulamu nnyo. Gye buvuddeko awo tuzze tufiirwa bannabyamizannyo ab'amaanyi. Kiva ku ki? N'omu yamanyi engeri gy'atambuzamu obulamu bwe. Kiba kibi ku sayidi eyaffe kubanga kati oli wafa mu mbeera embi. Tebajaga nti gudi yafudde mu mbeera mbi bagamba abasambi b'omupiira bafa mu mbeera mbi tebalina ssente biki ate nga mulimu abalina era mulimu abamu nga beteekera obukadde bwabwe nga nabo baakaddiye ajja kubeerawo mu mbeera yonna. Naye kati bano abantu batunuulira ekifuddeko ono balowooza asambi b'omupiira bonna si bonna. Kisinziira mu omwenge gyategesemu obulamu bwo bw'emmaaso. Era nga nsuubira abamu abasinga obungi tebujja abamu nze bemmanyi kati tebujja kuba bwe butyo.
era olaba abafidde mu mbeera eyo asibali mu myaka gino myaka gyawalako ate nga lusi tobalina nabo kwafe tuwulira buwulizi nti sente baabawa alaba gaba mu sente bazifuna tegeera buli omu ayogera kiki ayogera kiki naye ate nga n'oba nga aziyina nga yasanyusa eggwanga mulina omuyamba ate sizizana zikola ebirala kitegeera gwe muyambe nga omuntu yakusanyusa naye naye zize zibere nga zikola ebintu ebirala kuba ziba zino nayo kuba omuyambe nga ye ng'omuntu yakusanyusanga. Wakuuma otya erinnya lyo obutalabikira mu mawulire ga bikolobero ng'ovudde ku ekisaawe teddakika 9 ziweddeko n'otandika obulamu bwo wabweru eyo bya kukola bino n'ebiri n'ebiri weekuuma otya wakikola otya okubanga tewalabikirako mu sikando yo? Nalabikayokko naye kuba omwagizi kolo yampayiriza kuba tubamu n'abawagizi abamu kuba siga nti bonna bali bakwagala kiralina mu bwongo kirudde twali national team tukapinze kawo nakawa natoloka ngendeko ewaka nadduka mu kampu wemmala otoloka abantu we nayimiye okulinda taxi nali simanyi nti wakyamu we nayimiya wennyini salizawo kibuyaawo we nayimiya nfune emmotoka oba emmotoka endeetawuwa era okuli nze omwagizi nandaba ate naye tomunenya nze yamaya nva mu kafo kakyamu nakuba essimu ekiro kuba kwaliko pulogalamu ya rediyo nze mba ndi waka kola olunaku lwennyini kasani bagayo ova mu loogi biki nengamba allahu akibar nenjukira bwe mbadde nnyimiridde kuba we nayimirira era semugerere yantaasa kuba ku rediyo yaliko mukyaziza nagamba sani mulese mu kampu abantu ne bakkiriza naye ekibyo kyampisa bubi bakyogera sanya omwagizi yakuba essimu asani mbaga muli mu kampu yava mu loogi sogafulullah naye simunenya kuba ayinza kuba ye kyeyalaba olanga egi nalinva nyimiridde awo naye bino kino ekirala ekyokubeera nga kyombuuziza nti nno okuumya otya erinnya omuntu kasawo ekkirizaamu n'okubeera nga kwawaliwo ebintu ebikyamu birina okula nga bijjako noli erinnya lyo ate erinnya oddikola kizibu otwala olugendo luwanvu banga ddene naye odditta kati ninyo weekati kali olina okwekuuma okubeera nga musaa tulabikira mu bitu ate n'eddiini yampiikinga nnyo okubeera nga muli ssaawa mbeera mundowooza ku ddiini ekifo kinewo kiti ddiini ekikola ki ekigaana awo nga togenda awo wekinewo kiti kalinza ogwali omwenge gwange nga kubeera mu kisaawe nga wembe. Abawagizi bano abakyala bamaama bano abawagira omupiira ne bagenda mu bbanga ne baawula n'okwawula ne bagwa eri ne bakuba n'enduulu wabakolanga otya? Balingawo nnyo olaba okusiika kuno kuyamba nnyo bandabanga nnyo nga bagamba tavaamu kigambo oyinza ogenda eyo n'akuswaza kyannyambanga nnyo ate nga abantu bamanyi nnyina obusungu nale saawuyinanga nale kyannyambanga nnyo ate obutansembeya naye nga bo baali tebasobola kubula babangayo batuwanga nnyo aga naye nga aga zaabwe tuzikomaawo tetuzongerayo kwe kubeera tukyaliwo mu mbeera eno era nze newunza abazannyi abadde mu ligimu yaffe bonna nga bakyaliwo kuba akaseera kaali kazibu nnyako nga wobigatta twali badde twafa dda naye tukyebaliza ekyo tukyaliwo tubibalamu. Oyogedde ku kintu ky'eddiini hijja ne umura kiri kitya? Hijja ne umura kirungi nnyo kubanga era kiri mu mpaji ez'ettaano naye kyonna naye kikolekebwa omuntu alina obusobozi bukyabulamu naye inshallah bujja kujja. Abasambi abasinga ebiseera bisinga e Bulaaya ne mu Africa muno buli aba ex-intana creatinga academies to emulate their legacy n'ebigwa mu kkowe eryo. Enteekateeka zo ez'okukola academy tezibanga academy gyeri nga tetugimanyi. Ebyo nabyo bitambulira mu ssente. Oyinza okukola academy nga tolina ssente. Abaana balina kalina omuntu anayita omwana we kwalina kuzana abazadde mukyebaliza ekyo mulimu muzadde asinga obungi bazala omwana omulenzi abaga mweta mu academy kale bamanyi omupiira business olwo abazadde bavumanga omupiira tosaba mupiira naye kati
Bebakubira essimu mwanange jamuleeta mwanange njagala mmuleeta. Balina bannyo bankubira naye nga sina we mbateeka. Kale ebyo bisanamu omuntu akukwata ku mukono. Ate ojja kola kintu kyagamba muno kisanamu ssente nga nnyingi. Kuba olina okupangisa ekisaawe ekyo n'abatweningira olina obbambaza obulungi. Tojja kikola nga ggwe bw'omu. Olina okufunayo bakoki banno. Kiga kituve nga kitambula bulungi. Nga n'omuzadde wanaaba aleese omwana amanya nti nsiŋŋanya ogunde amanya omwana wange mutadde owantu owatuufu. Naye sijja kuva eri nti lasa ntaddewo akademi. Ndiwonze kanzeka bakuwa abaana bali mu mitendera abaana abato batyo. Kakati nga tuvuddeyo njala tutunuulire waliwo ebiseera bisinga abasambi abakyanze omupiira ne batuuka ogunnyuka waliwo abayongerayo okusoma obwa kooki n'ebigwa mu kkowe eryo. Olina enteekateeka egenda okusoma obwa kooki? Era mbusoma. Muli gundi ebeerayo, muli koosi ebeerayo ngisoma. Mbako ennaku zo zibale zikyayimiriddemu. Olw'embeera eyagwa mu nsi. Ate njagala nnyo okubeera nga nange njagala nnyo okubeera nga nange bankwasiza omulimu nfune ku puleesha eyo. Hassan yo tukwadde emipiira ebyo otagigoba tugoba. Kitegeera? Ekyo ky'osabya naawe kituukewo. Ne kali nni migongo gya bannange. Njagala nfinge ku puleesha eyo ngiwulire. Ko kati boy babira ku kali nange mbira ku puleesha kuba nze natondibwa nga saagala gobwa. Sigobwa bino sinatu goye ku mulimu. Timu otukuba. Timu ino tukuba nenge ekkubi nenge kusinziza amaanyi. Okiraba kyaddala. Naye olw'emipiira gye bakuba n'obyana n'oddayo neekanga wuya nemmere nekulema okuyanga weebase. Kati pressure njagala okufiringamu bwe nga nze head coach ngiwulira. Naye kati n'emigongo gya bannange. Munywanyi wo Andrew Mukasa Fimbo omuwuliza ye ali mu mbeera ki? Nze sisabye nako Andrew tabaako munywanyi wange. Kino bantu kankibagambe bakimanye. Twasanga omupiira naye nga omuntu ayagala munne. Abantu bali balowooza nti eyo embiranye yaliwo paka lwefako etwayawukana. Naye ate nga nkozesa olulimi olw'omupiira newembeera nga ntuukawo nemmera wali tukwatagana nga ngumuwa n'ateeba. Kwamanya owa ttiimu twagagoba. Kyeggali kiyinza sagala gobwa. Nina nsolo gimu mmanga. Wakiri n'ogukuba ebweru. N'enkuba ebweru ate bali nkoze eki. Ate wali. Nina giteekawo tugobe. Naye nga abo bagala nsakolagako n'Andrew nga nti tunyumya. Lwaki? Andrew yalina nga embeera ezenga nange nga nyina ezange. Najja mu Villa nasingana Andrew gyali. Omusanga olede King mu Bwakabaka obwo. Naye Andrew ne muli kakaba kango sawa limit kigamba nenvuganya nembeera nga ate musinzeeko. Ne mama we yanga kigamo ki nasinga mama wa Golden Table we nakaseera awo nangamba gwe Hassan Mubiru. Nga yenze nyawo nga simu mind baye mama nanga osinganyo mwanange bamutendereza naye kati gwe ekize mu kubolye. Kido kyanje mviri kumpenga naga akali nagenda. Kati bobeera gwe olowooza ki mbuli. Kali kulanga nandu tanne watakola ki. Natega yanze kubanga ye mutima ati yakiina ne yajja yinkadinga ajira mu mbere wetu na ajja atenge lero mulala ne ncha mulala. Ajiranga nnyo mu mbera wetu. Naye ate ngenda okuva mu Villa okujja mu Express yasambayo season emu. Nze nvuddeyo. Ngenda okulanga akubira kyamani essimu yali bagale. Kyamani yakujja wali Hassan Mubiru nze njija kusama na Hassan Mubiru abe tebamanyi mupiira. Nimate tumate asaka tukulanga avuza akagali kali awo. Saaza izo mwenda nga yatuuse ndaawo ali awo. Wayisibwa otya wawulira otya? Nina ebyange nali mitwala wentyo mpola mpola nali mitwala easy. Yajja traininga bulungi wana captain ne tumwanyiniza bulungi. Nakuba season emu. Niro akuba kati obuzibu nze olaawo omusambi ng'oyo atukako obuzibu bwayo tukwatagana nze tekinyumira. Kubeera nga ali mu mbeera eyo. Bagata abasambi tebeetegekera nga bakaddi nga bagenda okukaddiwa. Ne kilabu tezeetegekera kuba agamba lwaki. Zina okubeerawo n'obwarawo ensalawo obwa bbali. Musambi ng'oyo waba aguddeko ekizibu. Bamudduukiye. Kuba naye yabasanyusa. Kitegeera. Katozo kati Express ne Villa. Timu nga zeegase zali zisobola okulemwa Andrew omujjanjaba.
tekisobola kulemwa ne bafanizi bennyini kubanga badde bakitadde mu kwagala ne bakikola basobola omujjanjaba naye omuntu omuyise omutukwera mu mbeera bwetyo nga byakoma wali tekisanyusa bambi. Tusaba Katonda ayambe Andrew Mukasa Fimba Suuke ayitere mu mbeera gy'alimu ey'okugezesebwa inshallah buli kimu kisoboka. Golikipa kye yasinga okuwa obuzibu mu biseera byo ng'okyakuba omupiira? Nakyo ga direct kyeka muzina bwange obuzibu busibe bampa. Teri kipa yakuwa buzibu wadde n'omu? Ne bateeba tisaba bateebanga. Nkyogera bandaba mbabulidde ekituufu. Bwe bali bakulaba. Bandaba mbabulidde ekituufu. Tebampanga buzibu oyo zina bwange obuzibu. Oyogera ki ku mbeera y'effujjo mu bawagizi okulwana okwo Vira Samba Express akatimba ne kagwa munda, Vira ekyalidde bunnamwaya bamenye perimeter wall, KCC ekyalidde Express ogwo tegujja kuggwa. Embeera eyo gyogerako ki? Embeera sijja gyogerako nnyo mumu kisinziira engeri gye yakolamu. Waliwo okubeera ng'oli yo wabaagobye ebyo babiwedde. Ne wabawo oli nti wadde tugobye nnyo okulayo ku ffujjo tujja ddi mujjamu. Ate n'owujja bali nga bagamba nti kati omupiira gwayonooneka tegukyalimu ijjinja tegukyanyuma. Kane mumu alina endowooza eyiye gyotajja kujjawo. Kasinza gamba nti no kirina kubeera bwekiti naye nga tekiba kirungi kwonoona kintu. Kubanga ekintu ekyo kyonoona ate enkya kigenda kuyamba ggwe. Sozo Property Consultants UG bateekamu esse ne basangibwa Kireka Kamuliro meters 15 zokka era nga bakugamba nti beekwate oba genda y'ekireka oba banoonye ku Facebook Sozo Property Consultants UG ne namba yaabwe y'essimu eyitawo wansi bano bakola ki? Bagula ebyawaka, office, saloon, restaurant nga kwotadde ettaka n'amayumba era nga bayinza okukwasizaako n'osobola okubanga otunda oba obaguze ekyo ky'olina ebisigadde n'obalekera gwe ne bakuwa ssente zo. Abasozo banoonye ku kibanja kya Facebook Sozo Property Consultants UG. Atasobola banoonya ku Facebook osobola okgenda ekireka Kamuli Road ng'oyambuka ku mukono gwo gwa meters 15 zokka. Atasobodde kgendayo kuba ennamba y'essimu gy'olaba wansi awo eyitawo. Ate era still tuteebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07. Atasobodde kgenda ku Arua Park bakubire namba z'essimu zisangibwa weziri wansi awo. Bano bashipping emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate ngera bakugamba nti n'ayagala okusuubula bakujjulirizaawo emaali bakujulirizaawo ssente n'osuubula ekyo ky'oyagala nga ssente ziba zibulako. Ate ayagala okusuubula nga tomanyi kyakusuubula era bakubuusa ne bagamba nti suubula kino kyekigenda okubaako n'akatale. Kyakyagoba abasambi mu bisaawe abawagizi mu bisaawe by'omupiira. Ebiseera byammwe nga Nakivu bajjula, Namboola jjula, Iganga wajjula, Mbarara Kaceeka wajjula, Boma wajjula, KCCA ejjuza, wano nga wajjula n'ebigwa mu Koweri. Olwaleero luno abantu babeera wali ba muswaba ne wali ba muswaba omupiira ne guggwa. Kyekyagoba abasambi mu bisaawe abawagizi mu bisaawe. Nze omupiira kyanjijukiramu ekyasinga ogwonoona ebiseera byenjukiramu byemabega wegwabeeramu nnyo enguzi. Nozojjukira omupiira gwa Koolo gwa Vira gwagula 22. Ogwo omupiira abantu bonna ne bavira ku mupiira abasinga obungi. Nanga balaba ebintu bibalimu. Samanya bwe golo zaali ntuufu bazaali kine ogwo omupiira gwe gwasinga okutta abantu bonna. Nakati ali ne gundi n'abasambi okubeera kati omugezi nzo omwageza ajja musaayi nalaba nga tajja kusuubira kikyali asuubira. Kali nga Team Express nkyenjimanyinko yabawagizi bayina. Olaba tugoba bigwa bimaaki 3 nga tuli mu kyamwenda n'olaba nga baka etimu yateredde olaba nga batandise okujja mu bungi. Nate bakulemberako. Nze timu kajenduddemu gye nsobola okulaba nti abawagizi kyakola ki? Ekyabayina. Jasikola bukozi bulungi kyokka ojja kulaba nga kiddamu nga kibeerawo wano. So okusinziira ku Hassan Mubiru olaga nti Koolo Vira gwatabula abantu ne beesonyiwa eby'empiira gye. Ogwo nze saddamu kulaba ku muwagizi. Saddamu. Wabwo omupiira waliwo ne gundi Property Masters
Ngera muri goal ejigubira mpira muri goal ejigula emitwalo 5 bali bagiyita agulirawo Proper Masters twagenderawo nga bali bamuyita Kasulu twagendawo fe tuwolo twali tukubye goal 2 twalina Masaka ya video twasinkanayo ku federation yawo ezafe ne bazituwa mtwalo 10 olwa goal ziri ezanywedde ezalaali mbwe ezalaali nenda abanga ate ezavira babagoba bugobi baliwo bali bazze kwaliko so fifo obunyiga kubye goal bazaali 3 akimma gumo obanga akubye meka nga bona bazze kubanja kasente nga Micho yabakulembedde Micho coach Micho ne bona babagoba tebazibawa ne kudamukula timu zisamba nga wantu bonna twakyali mu bisaawe. Lwaki abantu balowooza nti omupiira gw'omuzungu guno gw'omu kibanda gwe gwagoba omuwagizi mu kisaawe wano gino egy'omu kibanda Premier La Liga kikyamu ekyo nze naliko e Rwanda naye nga abawagizi kye bakola kikyamu osooka kikyo nosooka odda ku kiri naliko e Rwanda nayo season yemu nalimu IBRAH naye bo tebamanyi Premier kyeki basooka ne balaba IBRAH yaabwe ng'esamba nesooka balowooza ku Premier nenabeewuunya nnyo era olanga kebenga ekubulako eddakiika nga 10 omupiira gugwe olanga bangu okkiya amaddala badduke atisi balabeko eddakiika ezo naye nga basoose kyabwe ne wano Premier netuuka n'okukyusa liigi yaffe tesambibwa Friday esambibwa Lwakubi olaba omupiira gwagukulawo olwokuba Premier gyeri kwano omupiira gwa liigi gwasambibwanga Saturday ne Sunday ne wano Olwokubiri olwakusatu naye kati ssebo teyo kati bagenda bakizaawo obuuza naye olabeera tebasobola kujja nga Premier gyeri nolaba omuzannyi nga awagira nnyo kiraabu ye naye nga yageze ku Premier gwe nakubira kwisina nga kooki tukoze tutya mbasagala namuddamu nyo muddamu lwannakola ntya baagala nnyo gwebweru oluusi tumale tweyingano ku makya ng'olwegulo ngenda ku lukuli kuba sola girekerera ngenda nembayambako naye abazannyi b'erikuli nabavuma tutuuka okugenda ku maaki lukuli yesamba waliwo abazannyi 7 babuuza bala bali ludda nti bageza kola Premier basambi bennyini ab'omupiira ne bagamba omupiira muguveeko era nkiba nkibagamba mwengendayo erukuli nkibagamba kimalamu n'amaanyi omupiira ogwagala kutwala mu maaso oba osaba musambi bibyo nkibagamba omanyi nti olina ekigendererwa Premier tujagala ojagenda kuba batusinga ogenda yoyige togenda nga muwagizi genda nga omanya nti gunja asamba ageze copper notice gunja asamba ne wati ali mu namba yange asa akikola wati ne wati nati nabo bagenda nga bawagizi nakayana nakuba endulu mu kibanda tosobola kusinganga ndi mubawagizi nga nze nkayana kati egambi kiri nosinga n'omuwagizi nakubira esimu naga Hassan Express ekoze etya Hassan gundi ekoze etya tomuddamu basagala namuddamu sikulimba basagala namuddamu ate nammwe era nammwe bannamu abamu babikola ate aga kyemuwadde kyabateeka mu mawulire nti gundi yakoze oti newe nakibuuzizza nze nga tasobola nakujja kulaba Express esamba tulina ensangi zino embeera y'okusiba akapapula asi kirabu kikwosibira akapapula kwa Hassan mu kirabu ze Bulaaya sibimanyi era mpusampu yabi over yoba sibiteka nabiteka bi over byagera sajja byani sanya biki zi under zi over zi on sibimanyi no mitera onosubira akadi wallahi sibitegera sibimanyi saga na byesembereza bisuba bito omupiira kali waliwo omuwagizi gwe nalina yaawo awagira Arsenal yagisiba abagiwagirawo asiya Arsenal ye bagera gye kubattu wano yafudde ko kasente kali kito kiraba yaba ne luli yabanga awagira ne gumu ne bamukuba ne gumuluma naye kati abasabya osinga Arsenal bagikuba waya asibye afune yakasente kati awa mpira gwagulagawa muzo kubanga lwa babifunamu nze sibimanyi naye nda abantu babitanidde nnyo babisiba byolira kwa olusozo wayita wao tosinga nange edduuka lijjudde weeriti akataleke kalastiri nga tuwunzika gavumenti olowooza ezannye rolu yaayo okupromotinga omupiira mu ggwanga Uganda ekigezezzaako naye kikyabulamu kyekigiremye
okulaba okukonga gwe munnabyamizannyo gavumenti wala ebimu ebibulamu kati nga kwala omupiira tojja kulabira national team yokka. National team abazanyi bajjawa mu clubs bajja mu kilabu zitya ziri bulungi ziri bubi kira tujaga nti okirabu ntino kati tiimu nga tiimu teyina sente na kyate ng'omuzambi gweyagala mu national team ali mu kilabu eyo amaze emyezi mikata sasulwa kati nagenda mu national team nga atulira national team byokka tuve no wansi kila kilabu enebeera obulungi n'omupiira mu Uganda gujja kuba mulungi kuba omupiira tuguziba kuva eno wansi tetuguzibya kuva mu national team wokka kati owulira national team wokka abazanyi be bafuna ssente naye ate kilabu entayina kale kiyamba gukuze nga guva eno wansi si waggulu wokka. Yo obukulembeze bw'omupiira obwogerako ki mu ggwanga Uganda okuviira ddala ku top position ya president okutuuka okulembeze si bwangu naye ate nabugendamu yalaba nti bwangu muli afuzeeko kyafuzeeko ayina watadde ettaffaali mupiira gwa Uganda naye gwe nodda nogaa gundi yakoze muli omu akoze wakati nange okusamba omupiira olwo abagusaba ogusamba ye gundi gye twatandikirako ettaffaali twatandikirako bwe bagukulakulanya ne bagukulakulanya naffe tutandikirawo kati nebya federation mulomu ayina kyasinze ku munne naye nga byonna byo bigatta baba bazimya omupiira gwa Uganda n'omu akozeze ku lwange. Tweyanza nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero tubadde ne Hassan Mubiru ow'Emmamba oli mufumbo nina omukyala n'abaana baana 5 kimanyi first born wayina emyaka emeka 18 ebyomupiira bigenda kyenkana ki kinene nnyo ali mu kilabu ki basi namufunya kilabu naye musose kusooka kusoma naye kati yamaze kati ngenda mumufunya kuba omupiira agutegeera nnyo. That is good. Mu family wayinayoko banyoko nga basamba ku Shikrens edinya tebakkiriza omusambi omupiira omusawo tasobola kusaba mupiira kuba balaze ebintu ebyekyama byonna omukazi yenna mwewalagawa n'entumbwe aba ali bwerere tubayina mu Tunisia na Algeria bambala ebiwanvu ate guba mupiira guba mupiira. Okay, obulungi atulaba tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero njagala kwebaza Hassan Mubiru ow'Emmamba obudde bwo webale nnyo amina era nga sigala ng'oweereza ensi yo mu kiti ky'oyitamu ekyo eky'omupiira. Njagala kwebaza Abassanikago Shipping Company abatuteekamu essente nebaza ne Sozo Property Consultants UG okututeekamu essente. Thank you so much. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Sennabulia, Large upon yourself. IBRAH Mukasa gemanya gange kulwa extra digest mugoba nsonga mbagamba nti mubeere bulungi mwebale kubanga mugoberera mwebale kusupportinga. Thank you so much for watching. Tukwatagane olunaku oluddako ne celebrity omulala oba omututumufu omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba.